tukirize tugane alien skin palaso ya muchokoza tukirize tugane ye ya muchokyoza na yate alien record ye okujja okuchokozebwa wano esigala ngeri paramount eraganga ye mubi mukino mutuve ensambya tugende mu nkuuka tugende wano naye ate ng'ekisinga okuba ekibi byonna nti what media fenna twali tuwagira omwoyayo oyo fenna era ku bwereere kubanga osanga omuntu ng'ayagala omwogereko ku social media yo n'akuba emitwalo 5 omwezi n'ogaana agaye ndikolera emyezi 5 no kwogera ku muntu seetaaga amasanyalaze ga muntu. I am the only person wano mu Uganda soko ulire eyezimba ku social media nga siise ku munene ina wa social media ati nkwataako no soko nineo katono kayanja kakati kino jenjaga okubuya nyaga nawo kitwala kikulu nnyo. Never brand yourself to have your own security more than the country's security. Buli agezezaako kukola ekyo bakera afudde bitategerekeka. That is one. So yes. Ekyo kimu. Ekyokubiri, never brand yourself ndize nkukuba n'engenda. Nze nkukuba n'engenda. Bwe kyena amanyika nti obakuba n'ogenda. We are waiting for only one incident. Nawe okujja ne bakuba. Twalina omuyaye abeka subi nabulagala nankulabye wa nga jana otwaliramu bwayise n'agenda mpaka bamuyitanga Ivan Nako. Ivan Nako yali mwana muto. Yali musajja nnyo nti obanga bano bazebula mando. Ivan Nako ngajja kubbaala nakola buli kyayagala natamba n'agenda. Ivan Nako bamusanga Northern yeyo nga bagitandika nga bamuyuziza olubuto ali wansi yafa. No one can be traced nti ani yakikoze kubanga Ivan Nako buli bbaala eri mu Nansa n'akasubi nabulagala nankulabye wayonna mpaka kisaase buli muyaye wa kitundu yali agamba Ivan Nako atufukidde ekizibu. Eyo kimu kaitosobola kumanya ani yakola ki. Bwe tuva kwa Ivan Nako tugende Kato Musege. Kato Musege ne lwacha lumunga naye bamubise ate yeso tuyite yamukuba kuba yali asusiza obubbi nga kawempe yonna tekyayogera nga Ivan Nako ayogera nga DPC ne waba ayogedde Kato Musege agaana. Bwe tuva Kato Musege tugende ku bantu bonna abadde bamanyikiddwa nti bakabi. So bw'owuliranga nga tuyita police nti police intervene in this matter mukwate gundi palaso mukwate alye naakwatibwe tubade tukikola mu mutima mubi kuba tukimanyi nti police bwekwata obusungu bw'abakugoba bukkakana n'abadde balandudde ebigero kutuukako badde emabega okunoonyezaako kamubaa bonna badde bali kyova olaba nti bakwata wano omuntu gw'abantu gwe baali bogerako omubbi mutemu ebiki si papa ne bamusiba ne bamugalira naye ebbanga si papa lyamaze mu kkomera ajja mu kkooti ng'ali smart ng'anyirira. Ebbanga si papa lyamaze mu kkomera tufiiriddwa abantu ba Anirula abawera abana nga bakeera bafudde ebitategerekeka. Kitegeeza singa si papa naye yali bweru nga gavumenti temukuumye ku isolating emuteeka protecting mu kkomera si papa naye yandibadde mufu kuba omuntu alina abalabe ab'enjawulo batategeera. Kale alien okwe branding nga nyina security tukeno jiwa bebe kulu yali nsobi so ndeko katono alien skin okuwa bebe kulu egali yemwe egene mukume yali nsobi to security level yali baba mukuba yafa baba mukubire wasindi yafa wali agala kuswaza brand ya bebe kulu baba mukwarira yabasonyiwe kwete kyakunyumira no baba mukwarira yabasonyiwe wali agala bamujoge bamujoga ko n'abasonyiwe kitegeeza naye akyeta abayaye bigwana bayaye musanga suwano wano mu Uganda when you brand yourself as a muyaye you disappear. Gwekola research yonna babbi amalwawo batya wano radio were parading nga Anirule. Is there anyone ayinza tunyumiza fire radio entufu ate tebakwata n'omuntu mulamba bakwata omuntu yagamba ki tebakwata n'omuntu mulamba ne bamusa anti n'agamba ki kankubuuze osubira omuntu yatuukana okugamba nti saaliwo alien skin ayina abakuumi babamuwe nze nagendako ewuwe sooleke alien yankubirako yinze kennyini yamala ebbanga nga nkubira naye kyaddaaki nafuna olunaku ne ngenda ewuwe
nasangayo abambadde obusati bwa UPDF bwa black abakola training kumacha andi ulira bwe baba mikwano gy'abasabe tainayo alienski taina bakuumi abasabe babamuwe Juliyo musirikale Juliyo walaba bamutwala mu koti y'amagye ali bamutwala mu koti y'amagye wa so Juliyo si musirikale ayinza okuba yali naye abasirikale bawummu kati agenda registeringe so olike agenda registeringe abantu benga basatu babana bamutambulireko so olire katono Bobby Wine bwe yali agenda ne gaali ye nze nabali mu komba manyi obukambe bw'abaana ba Bobby Wine anti so olirize katono Bobby Wine bwagenda ekalangala buli obukambe bw'abali abaana nalimbo manyi abasajja basalako Bobby Wine ne gaali ye ne bakomanda be nabaani nga tekuliko yadde asobola okuwandula eddusu wansi kwolwo lwe mmanya tibino ebyeggaali simanya biki kachicha ne Yesu bali bamujjako eyiye bagende bamukomerere bagireka wali eggaali teyina mugaso yadde naka bakugaali byakwerimba just sawalake kanje nyonyayo okulaga eggaali teyina mugaso yadde nakamu kati kyenjagala okulaga teyina joli so sasa ndabye ku gali yali enskin ngaina belemeza ku stage andi sokola be kwanu tsagala nnyo ulirira njagala ali enskin tumuwe bimuli wayino ku sina kimuwa ekisooka sina kimuwa ali enskin yayambye abantu bayimbi be inale mu banjo kudda ku top yakola nsobyo bayamba uliriza yayita najja bayite bayimbire nale enskin yalwanyo okugoba politics mu ndongo njagala tumunenye wekikirizibwa kangulage government obutagaidinga mwana ono akoze what can guide you if your future, if your past can't guide you? Secondly, so, fenga spiritualist. Secondly, so bino bisuko kubera spiritualist. Secondly, alien skin ya balance nza abawagizi. Sokola bekino. Njolwale twali na futu soja aziboka. Sokola bekino. Ngabavuma abantu okwekutula. Ate group eyo. Ba futu soja fetu abakakanyanze nawe. Ate uliriza icho kitufu fetu abakakanya. On social media Uganda yonna. I have never been appreciated ya chikumi sichifunanga. Nze sifunanga yo kintu kya government ya the next ya the nolwatano. Tutunulira omwana Godfather. Era bw'otunula obutunuzi nga alien skin buli omwamu kuba bukubi. Gwe nawe n'oyongera lwaki tumukuba. Ati uliriza kibi ekyokutambula ne enswere kwagala. Uliriza ekyokutambula ne gaali kibi. Naye tuli mu nsi nga opposition bo bakkirizibwa eggaali ne bakola ku bantu. Ngani opposition. Tutunulire mwami Kyagulanyi Bobby Wine ngayingira mu masaza mpira ya masaza ne police tebagikuba lwaki toyogera ku eyo incident eyo sigali kati Bobby Wine uvunanyiziba you aspiring for the president botani ko comparinga Bobby Wine abagenda bakuba abantu botani ko comparinga Bobby Wine kwa alien skin baba wensobi tewali ensobi cause omwana avasinga ono oyagala enjaba esisinga ngalieka ayonsobi eyonsobi oyagala enjaba esisinga Bobby Wine avasinga muhozi oba mu 7 tavasinga uliriza alien skin bona kwata mwana omwaka ogumu naliko mulinyisa amadala mugenda sanga afudde Godfather Bobby Wine tavasinga ngako muhozi kiche yali akoze kibateeka ku tebemu adi yerevo kwe bali sagala tugende political nga tu advising abavubuka bali yerevo kwe bali Bobby Wine is political alien skin is musical muhozi never even say it Bobby Wine is political ali ku level yemu na bano alien skin is musical Bobby Wine ngakugamba nze kibando waddala ayo njaga musajja jeno muhoza njaga bwe mukuba is a CDF ono atani enjaga bwe mukuba I don't want even to discuss sagala na kubiteeka ku tebemu alika nkolagika sagala na kubiteeka ku lebemu kubanga one ono omwana yetulu verse of Bobby Wine government lwaki tekikkiriza ne muwase tulite musana Bobby Wine yakozesa gaali yeyita kibando waddala yeyita ninule yakulira ghetto and the guy is doing the same thing ati sokolirize ekyaleeta alien skin kwali mukubaluyi ekisooka nga tannayitawo abaana bangi we bali naye tebaganyo yitawo bakola good music na buli kimu nga tannayitawo abantu bwe bakubaganaga lwamuteeka n'abakubirete bamukubira tukkirize tugaane eyali abula mu space y'endongo alien skin bamukuba oluyi abantu bakyawa nnyo palaso ye yali atraining ebiseera ebyo era kyamukakkanya okitegeera kati bw'aba teyayigira ku ekyo nti ekyasuula palaso kyali going violent ate naye najja ayagala oteeka embeera
nze muwulira nnyo ng'agamba abantu nkukyaliremu ajja akyalire ku nze mubalula emmotoka akiwuliremu no uliriza ebintu byokyalira abantu nkukyaliremu mpulire nkukyaliremu ntegeere mu nsi tetwetaaga kubeera nga tusipakinga obusungu bw'abantu bw'oyitamu asitore zigenda obudde buweddeyo bw'oyitamu kayanja bw'oyitangamu beera omuntu akyasinza oba omukkakkamu eno oba tonnamanyika kola effujjo lyo lyonna nga bw'olyagala kyova olaba Bobi Wine bakoze effujjo n'alyendyala nakola naye tebakkirizanga kamera kukwata kintu kyonna bano bapalaso teri abadde amanyi nti palaso soka owulirize teri abadde amanyi nti palaso asobola okulumba ewantu n'avandalizing ebintu that extent naye era kamera ye yamuswazizza singa tebaddeewo naye buli ffujjo erijja mu mawulire buli ffujjo kamera za Alien Skins zirikwata nga yalikola ne kamera zize so we cannot be on a sinking boat together with a foolish captain naffe tugwemu bwe tukulaba nti ogaanidde ku lyato ate nga liwumuse nga rescue wazze tubodinga rescue ne tugende tugera ku lyato lyo ge foolish captain no sinking n'eryato lyo Alien Skins on a sinking boat bwe munaamuwabya wuliriza gwe kimanyi bw'okitwala kuba sose nenkunyonyola abayimbi bonna bolowoozaako abeeyita ab'ekifuba eggaali bagirina naye tebagiraga mwe temukitunuulira generale mu music industry nti mmwe bwenna abakyali mu ndongo eggaali muzite tukulabeko ng'ojja na mmotoka yo gobadde okimanyi nti ne gye bagenda ku byalo waliwo amagaali g'ebyalo poliisi ebawange omanye nti eriyo amagaali g'ebyalo bakopa bo ate omanyi nti eriyo amagaali g'ebyalo nti eriyo eggaali y'emukono eriyo eggaali y'erugazi eriyo eggaali y'ekawempe eriyo eggaali era ziyitamu omuyimbi gavumenti gwetawadde security gwetasobola kuyamba ani yagisaba ne bagimu abantu abagenda mu bivu gw'olina security oli muyimbi uliriza oli muyimbi tebakuumye bweru awo tebakuumye bweru awo kati Alien Skins foolish citizen uliriza sagala odisikasinga eze personally nze ndi bikimaani ekisoka tebasobola bawa security kubanga security egenda kuba controlled ate bo bye batuma abaana okukola tutunuulira abayimbi birakinga control sente bazikolera mu mbeera ki kyekibasindiikiriza okutambula ne gangs zino olaba n'omuntu agenda mu kivulu poliisi tosobola kumukuuma nakasawo ke nakasimu ke gomanye ebikolwa obukozi ku bantu abazemu kyogamba bapoliisi ba Katonda ati kati kyenkubula nti poliisi eremedde dasiwayo abayimbi baapulayinga okukozesa bano abantu abatalina byakukola abantu abo kimanyi nabo balwanira butaala baluwa bano oyina mudogo ayina tiktok oyina kabadiya ayina tiktok olina abantu abalwanira okuba baserebu ng'ate naawe oli serebu so ensonga ya Alien Skin njagala tugiveeko era tusiibule neeyo tudduke butereevu owe submission yo mu seconds mu nsonga ya Saanya Saanya agenda Saanya mmuli bakwata Saanya n'otya n'odduka emisinde n'onoonya ab'enaale mu bakayanja walabyeko embaata gye bakubye ejjinja ku mutwe watyajjo walabyeko embaata gye bakubye ejjinja ku mutwe wagiraba andi walabyeko embaata gye bakubye ejjinja ku mutwe embaata gye bakubye ejjinja ku mutwe yeetoloola ne yeetoloola nga terina weeraga kati ye Saanya agenda beetolooza abalumya omutwe ekisooka kya byonna talina lunaku lwagenda terera ndi kati yateredde mpaka bwaliva mu nsi nze ne fulufiga namugamba dda nemugaa yo omwana omutadde mu kifaananyi ali naawe naye agenda kujja akulabisa atakuswazi sinabwatyo alina byatanakola ebiri mu busobozi bwe ajja bikola obirabe oyo omwana yabanjako gundi bakwatako piki ye nga bagenza okuteesa ne chairman Nyanza awo kazembe ka Nyanza kamwoki polisi we yajja ne bakwata ne badduka ne wamba amapiki agaaliwo Saanya batwala piki Saanya bwe yajja yagibanja Nyanzi yamugamba omanye ku poliisi wali piki yo saagala okomewo wano namugamba ngenzeyo baginyimye ate mwe temunyambako namugamba ulira
guni ya mugambo yikyaba Nyanza genda wekumeko omuliro laba tebakuwe pichi ngasagirira ulira sanya yagenda n'amafuta yekumeko omuliro ku police kalinze bemandaba omuntu gwa sanya letwetaga muwa so nze kyendagala ogamba sanya my brother ebiruubirirwa byo bingi ku bantu abaagala obeere mu system ku bantu abaagala okusooka okukukuza ekisooka sente tebagabanga be nga tonnategeera nakikyo tayagala sente ekyokubiri sanya ayagala kwakiivingirawo si bwe bato bwe bakola Jose waliyo system owandiika ebbaluwa n'emala emyaka nawulidde ng'olina bwewakiusinga ku nsonga zonna ekisooka omusajja bw'aba atambula bw'atyo mu nsi olwaleero kapito yenna omuyiye oba waliwo abeenaalemu abaali bakukkiririzaamu oba bannuupu kyensuubira nti kino kyonna ky'otandise ogenda kukivaamu nga gwe ali mu luuzi tetuganye naye sanya tasalwa sanya talina kyasalwa mu siibula abatulaba so njagala obbasiibula nga njagala obbagamba ne fulufigamu agenda mu kooti kuwaabira sanya mwanyinaze nsiibula programu anti nsiibula programu abatuliza bajja tulaba mande okubasiibula bwagenda mu kooti zonna zataddemu zijja musala tagenda nayo talinnya nayo talingiza nayo tateekamu zizi tagenda so twakomye ku nsonga ya bucupa mu bivulu omukulu Godfather agamba nti obucupa buno buli stage managed n'ekigendererwa ekyokusuula enkuuka naye nze obucupa buno nali mbulabyeko n'awatali nkuuka yokka mbulabyeko ne mu byalo so uliriza Godfather mbulabyeko ne mu byalo nabulabako nga babukuba bebekulu ewa Sindi era nze Calvin Kayanja nkakasiza ddala nti obucupa buno bulimu ebyobufuzi Calvin kambuuze bebekulu bakyamukuba obucupa bebekulu bakyamukuba bucupa nga lwaki tebamukuba bucupa basembadde bamukuba nga lwaki tebamukuba bucupa abasembadde bamukuba bucupa njagala otunuulire recent nga ekiwatule bamukubye bucupa kiwatule ayita bantu be kale munkuka wanguye bucupa bumeka tunuulira yakasukira bebekulu obucupa kye bamukola basobola n'omulaba ate uliriza oba bamulaba oba tebamulaba katwogere ku act eyaliwo kubanga the fact is bebekulu bwe yalinnya ku stage obucupa bwajja security gye yalina gye bayita alien skin bucupa strategy nebuuka nerumba abo abakoze eki effujjo era effujjo lyonna lye boogerako mu nkuuka teryayogera ku mpujjo eryo lyava ku ki naye effujjo lyali kuva ku abo abajooga abayimbi kyono takkiririza mu kino ekikulagira ddala nti obucupa buno buli stage managed by bannabyabufuzi omuntu bw'asala n'ava mu NRM nadda ewalala lwaki tebaddamu kumukuba bucupa bapromota bamuvaako Kenzo yasala bapromota bamuvaako Kenzo yasala egaali wali olabi already alien skin yali amaze okutereeza embeera Kenzo yasala eddiro alien skin yali amaze okutereeza embeera alien skin ku kivulu kye ekyokufreedom city yalimu NUP ate wuliriza yalimu NUP era be bamupikapika be bakola opika oyo bano abagenze ku Sheraton na wana wabo nabona ba David Lutalo bani bana baze bakola ebivulu balimu NUP no ate wuliriza kino njagala oyawule ebivulu ekyomuntu person n'okuleeta oyimbire mu kifo okitegedde bulungi ekyomuntu person nti mpisa abawagizi bange sindi wachi obukozi bebekulu bwayita abawagizi ekiwatule owanupu oba oyagalayo ki sindi wachi sindi tosobola kumanya simulaba nnyo mu byabufuzi siyinza kulimba nti wakino sente azijjawa n'amaanyi agajjawa wano bye byetaaga kubuuza ye lwaki tetudisikasinga ku kyobucupa sindi sente maanyi byonna abijjawa ssale ekitegeeza Cindy is an ally of this government. No problem. Cindy yayita abantu ne batamukuba bucupa ne babukuba bebekulu. Ate uliriza kino. Abantu abakuba bucupa si bonna. Nebe bakwata kwolo bakulaga nti waliwo yabawaddiru bagenda okucyankalanya. Okimanyi nti bebekulu agamba bakuba bucupa babukwata babatwala ku police n'abasonyiwa. Yababuuzaako bucupa bwe buvala nnyo bucupa. Bakozese njagala ononyereze nnyo police statements zonna ze bakola njagala bakwate abakuba obucupa baleme kuba bakube kati wano uliriza bajje batobuulire Godfather kyetulina okuacceptinga nga bannayuganda
nti polisi yalemwa okolaji okumanaging abantu abakuba obucupa ejjoga ebyo yalemwa koze abantu crowd toyina bw'osobola kuvumbubamu bantu abo. Ekyokubiri polisi eyambadde uniform omuntu agenda okuba akacupa naye amanyi bulungi nti ono ayambadde ki uniform alien skin yekka ye muyimbi wano oba okikkiriza mu mutima oba tokikkiriza ye muyimbi yekka yakalinya ku jjogo ly'obucupa ate gravity ye muyimbi yekka yakalinya ku jjogo ly'obucupa gravity talinnyo mu byabufuzi is not too much mu byabufuzi. Ani yatwala ebintu ku beach ya Bobi Wine yali asaba ddwaliro balizimba konte weesimbawo ani balizimba yasaba ddwaliro gravity yasaba byabulamu Kenzo bali bamukubyeko obucupa era naye tamuwakanya mu byabufuzi Kenzo kati uliriza Kenzo tawakanya Bobi Wine mu byabufuzi wali omulabyeko ng'amujja omukira mu byabufuzi Calvin so gatuveye tugende straight ku point gye waŋŋambye abayimbi tukirize tugaane ebintu by'obucupa sagade nnyo biwabudde biri stage managed wabula bekiva eyo nekiryoka kiyingira mu zino eggaali ezavuddeko obuzibu twali twogerako kati bwe mba njogera ku bigambo webityo ekisooka kyabena kyenjagala tukkirize tugaane eggaali z'abayimbi eyatandika eggaali yali Yesu Yesu yatandika eggaali no bagoberezi tugamba gaali bako bagoberezi kwanga fenna wa kyabayimbi Yesu yalina Yesu yalina eggaali y'abasajja 12 Godfather tokuvoola Yesu sikuvoola era lumu nali njogera ne Pastor Bujingo so awulire nali njogera ne Pastor Bujingo nangamba namugamba no kimanyi nti ogenda kutuuka ng'okuumibwa yali tayagala kukuumibwa nagamba asinza kukuumibwa ne mugamba gwe ekiti kyolimu kirwanyisibwa ku level esinga obunene okukuuma balina okukuuma nagamba kale baba bankuuma bakuume Kanani bakuume naye tebatuuka ku kituuti ekituuti kitukuvu nnyo ne mubuuza the 12 disciples omulimu gwabwe ku Yesu gwali ki ekyo teyakinziramu naye nkiwa kyamuwa ekyokuyiga kwakoliko omusajja waliwo omusajja yajja apaalire ku Yesu n'obusungu bwe obw'ekisiru waliwo omu ku 12 disciples yasalako omusajja okutu sokoleka katono wakukwata kwani ku mukama we kati bano tebaali bayigirizwa akwaba balimba bano baali bakuumi naye nga mu mateeka ng'era bwe kiri olwaleero nti eggaali tekkirizibwa ate bagenda kukuwa bajaasi 12 facilitation yaabwe togisobola kati oleetayo bano abantu bo badayadi bo ne baprovidinga security in a disguise be bali abakuumi ba Yesu kyovula baasalako omusajja okutu Yesu n'agamba ate mudoogo okoze otya ani sorry tetubimixing okoze otya n'akwata okutu kw'omusajja n'akuzzaako okoze ensobi okukusalako kati Yesu yatandika eggaali kuba abakulu b'ebiseera ebyo baali tebakkiriza muwa security nga tebamwagala njagala nkubuuze mu mbeera ki eggaali mwejjira kuba nkulaze omuyimbi nga atalina kibiina kimu kyakkiririzaamu bayina engeri gye bamukuba obucupa nga alina kukozesa gaali okusurvivinga alien skin yakikoze egaali ne musurvivings okuyimbayo bebekulu wakirabye strategy yemu gye yakoze njagala nnyo tukkirize Godfather nti waliwo embeera ereetedde abayimbi okubeera nga balina okukolera mu environment bwetyo kankujjukize abantu ab'opposition bonna wano mu Uganda abali mu art industry bayina eggaali Bobi Wine ayina eggaali Kamiloni yasinga eggaali ate uliriza so bonna bakingisa abalina amagaali bonna abo bonna boolaba ba Mickey Wine balina amagaali bonna ba Palaso balina amagaali lwaki mutunuulira nnyo omwana alien skin nti eggaali ye kyekizibu ennyo nga temutunuulira biri bye bagenda kutuma bano abalala b'opponenti bwe be bagenda kutuma bavubuka bano babatambulirako oyagalayo omuyimbi ajje nga tulina entalo zaffe ez'ebyobufuzi afeesinga eggaali yo nga yali yekka bwe tuba tugamba nti ekyeggaali kifu then tukole ku bizibu by'abayimbi tutya ajje ku stage nga bamukuba akacupa amukubye akwatibwa so omulala wano kubeerawo nabyana nagaana nti bo
abatawagira government bakirizibwa eggaali era batambula firiire ne bazikozesa n'okukuba abantu obucupa naye omuyimbi ono polisi temuyambye alese ne strategy ye kafuusa akazibu n'okumugoba olinga agamba nti Alien Skin yeetaaga okuwa a benefit of doubt ku bizibu ebize bimutuukibwako n'engeri gy'azaabi replyingamu wandi kizibu ekimu kireeta ekirala lwaki atambula n'eggaali zawu bw'asobola okusurvivinga eggaali ezo njagala oyimanyininge Alien Skin alinye mu nkuuka nga talina wadde security strategy okumuprotectinga ku bantu abaali bamwesunza omukuba obucupa kyekyandibaddewo Bobi Wine mwali mwagala kuteeka mwana waffe mu drama mwali mwagala kumuteeka mu depression lwaki tetusooka ne twaappreciatinga nti effujjo ly'abantu bannabyabufuzi alirinye ku nfeete mu nkuuka era olwa security strategy ye tetwalaba kacupa konna n'abo abeeyazika ku security ye bayimba firiire ne bava katuuti ng'era baweereza abantu ababakkiririzaamu ekitegeeza olinga agamba nti Alien Skin protection yesinga ya Uganda Police kulaga nti yalemwa ekitegeeza Alien Skin is above kubanga bwe batasobola kuprotectinga kuba si yeka gwe baakuba Alien Skin be baasookawo bonna ne bakuba obucupa mu nkuuka poliisi eyina bameka tewalaba ko akubwa bucupa teinayo n'omu kati so Alien Skin ye bwakugamba nti eri abali mu malwaliro lwa jjogo kakati poliisi egenda kukwata bakinga be bakwata mu basonyiwa poliisi ebyekiyayi we batebisobola my brother era Uganda Police nkimanyi kwe muli kuno mutulaba ku 103.3 Radio 4 ebyabayaayo bwe muba temubisobola tulabye nnyo gavumenti nga zikozesa abayaayo okumalawo ebyekiyaye twabalaba wano ng'obubbi mubuyingizaamu babbi twabalaba wano ng'ebiremye mubikwasa abo bakola ki abalina strategy zaabyo bino ebyamagaali n'abo abantu abasasulwa nti gundi takkiririza mugundi abaleeta politics mu ndongo ng'omwana azze asobola okukimanejinga mumunoonye mumugayidinge ebyekiyaye bigwe mu ngeri ya kiyaye kati kankubuulire bino Calvin Alien Skin byonna byeyogedde ndabye nga amuwagira mu kino simuwagira n'okumusiima kati njagala nkubuulire Alien Skin ekintu kyakola awaba ate nga tekiina walala gikimutuma okujjako okufa era omuntu yenna Bobi Wine ayina eggaali kugamba yatandika eggaali yali Yesu bonna gye bajja bazikoppa soka owulire eggaali ya Bobi Wine yali badde kuyigiriza kinene nnyo Bobi Wine yayina eggaali eriko abantu abasukka 50 oba 10 n'olwaleero n'embyobufuzi abasajja bagisalirako awo nga noyimba nokyo tuyita okuba omuyimbi aliwa yenna kyangu tulina abayimbi babika bisatu Spice Dana omulaba Spice teyalina kuba muyimbi naye lwakuba Spice Dana muwala asobola okugobererwa feva nga mugitaddeko buteesi I don't think nti ever since Spice Dana gye yava mu ssomero anti sokoleke nkulaga ekinjagala anti nyina kyenjagala okuvugira okukitegeera obulungi simanyi oba Spice Dana bukyanga ava ku ssomero yali awandiiseyo oluyimba adde n'olwo kati bw'otunuulira Chameleone ate kuleetera bw'otunuulira Chameleone naye yalina oba omuyimbi ewaabwe naye olwakuba nti bano abaana bakula blaza yavuga mu kibuga nabo ne baagala babuukire kati ne Bobi Wine ye yalina okuba omuyimbi n'ediyawe mu famire yonna kakati bano abaana abato bo balowooza atali muyimbi talina kyasobola kukola ki kakati kyova olaba nti ennyimba za Dax zivuga okusinga nannyinizo oluyimba lumala vuga n'obuuza naye ani oyo soka olye kayanja sokoleke katono sokoleke kati Mickey Wine bwajja mu kuyimba ayimba nnyimba za muganda we kati ate muganda we waliwo ennyonta eruma abantu olwa muganda we atakyayimba kati ye buli lwajja nti buli mwaka lwenkusaba nogojja bwendize nenkusaba onjagale tasobola yingira na luyimba olwo kuba akimanyi people recognize him as someone another business kati bwajja neza Bobi Wine abantu abaleetera memory eza asigaddeyo eka kuba tukkirize tugaane wano mu Uganda omuyimbi asinga stage performance esinga obulungi ye Bobi Wine
kati bulwojja ku stage oyagala kuleeta ani ebivulo ogenda mu byalo oyagala leeta ani nanti muganda wange njagala wetegereze nnyo njagala wetegereze nnyo abayimbi bano ogenda tabulawo Bebe Cool nedda no sigenda kwogera ku Bebe Cool Bebe Cool alina performance ennungi naye wa Bebe Cool alina atuliriza Bebe Cool alina performance ennungi mu live ewa ali mu kifo ki akuba live ali mu kifo ki ekyokubiri njagala oddeyo tunulye performances za Dikenzo yonna gyabadde oddeyo tunulye performances za Gravity no wana abantu abasinga bwayi n'okukya musaba Godfather Tony patoba na sente zichakala ebivulo byaba Kenzo mujjena bwetulatuogera ku muntu alinnya ku stage omuntu n'ateeka amannyo ku ngulu mpaka lwavuddeko mu Uganda yonna Bobi Wine is number 1 kati twogera ku muntu atakyali mu music number 1 weni bwetwogera ku muntu mpaka nakati akirina Bobi Wine number 1 weni ever since Bobi Wine omujjeka ekkooti lya struggle ate struggle omutera ku stage atabula butabuzi bantu kubanga agenda kuba naye abantu banjuli Godfather enkuuka luli Bobi Wine yacamula abantu kubanga wanu yajira mu kitiki ekiki ekya Bobi Wine yali ayambadde ebiti ebi ekiti ekirabobonna bwa bufuzi tumujjeko ebyobufuzi mwawula nabyo ye problem gye mukola kayanja sokola tosobola kuba Bobi Wine alina abantu abamuwagira kati nga bamuwagira lwa struggle nze n'abantu bemanyi nga baali tebamumanyi naye nga bamuwadde attention lwa struggle era betuteekayo music tebajja muyingira betuteekayo music Bobi Wine bajja kumuyingira abamutegedde ku lw'ebyobufuzi alina fan base tumujjago political fan base asigaze music okuleka ng'ogamba nti tudduke emyaka emabega tuddeyo emyaka 10 tutunulire Bobi Wine nga tannayingira struggle kyetuba tukola nkulage ebivulu ng'alina bye yayita abantu ne batajja abantu obutajja nawe kenyini strategy plan yo the battle of champion awali Bebe Cool ne big size yasingira ddala bonna basatu bonna babiri yabasinga Bebe Cool je yawangula Bobi Wine bonna yabasinga no labayo kayanja chenjagala Godfather andi soko labe Godfather chenjagala osokokkirize Bobi Wine ayine court bili tumujjeke mtu muze emyaka 10 emabega tosobola bwetuba tuwogera ku kyaleere emyaka 10 emabega baali bamubikinga ali labayo nandi ku Bebe Cool ku Bobi Wine nga waliwo kamiliyoni labayo nandi sokolabe sokolabe nebe tuba tunolide video zokka video entertainment Bebe Cool kyemusingo mwagalako tibomuwa omuzindaalo akuyimbire is a very good singer oide kigambo ekyo ndi singer naye stage entertainment kana akasajja kamukuba kamusinga my brother Eddie now I can ever since bukyanga batandikawo mu kivulu ng'ayina abalina omukubira enduulu teeka kiragiro we have to show vibe our money olyajjukira yamulwanirira ku mirala nnyo olyajjukira alina okuwagira abantu balabe kayanja okitegedde Bobi Wine ekisooka stage entertainment